الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مزيندا لغنو قولي كيكا نزينغان بولي لغو نعم. Oluvanyuma kutendeeza ku Allah subhanahu wa ta'ala, tumusabase okusaasira n'ebyengera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba n'abo abagoberera enkola ye ila yawmiddin. Luno lwe lunaku lwaffe olwokubiri mu darasa yaffe gye twaggulawo mu muzikiti guno eyitibwa eddembe ly'abakyala mu suratu Nisa. Eddembe ly'abakyala mu suratu An-Nisa. Tugenda kugitambuza bwe tuti insha Allah. Ekisooka tugenda kusooka tutereeza omutwe twongeremu akawaayiro. Mu mutwe gwa darasa ogwo tugenda kwongeramu akawaayiro nga kagamba katya enkizo y'abakyala. Enkizo yaki y'abakyala nga bwe tuba tukigasse wamu omutwe gujja kuba bwe guti. Enkizo y'abakyala n'eddembe lyabwe mu suratu Nisa. Oluganda lwe luteredde olwo wangi tulutereeza tutya? Enkizo y'abakyala n'eddembe lyabwe mu suratu Nisa. Akasse n'agamba tuba tugamba nti enkizo n'eddembe ly'abakyala mu suratu Nisa. Egyo emitwe gyawukanira wa? Enkizo n'eddembe ly'abakyala mu suratu Nisa. Naam. Oba okugamba eddembe n'enkizo y'abakyala mu suratu Nisa, siwe kiri? Eddembe n'enkizo y'abakyala mu suratu Nisa. Tugenda kugitambuza bwe tuti. Darasa egenda kuba ya tafsiri nga tuvuunula aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kuba tusoma aya za Qur'an ekitiibwa nga tuzivuunula. Bwe tumala okuvuunula aya nga tutandika okwogera ku bikulu ebimu ebirimu ebyawamu mu bufunze. Aya tujja kuleetanga aya nga yegenda otwanukula ekibuuzo kye twogedde mu mutwe gwaffe. Enkizo n'eddembe ly'abakyala mu suratu Nisa. Bwetyo bwe tugambye oba eddembe ly'abakyala n'enkizo mu suratu Nisa.
kakati bwe tunaamala okuleeta aya nga aya eyo yegenda twanukula ekibuuzo ekyo ng'ekyanukula etya ekitegeeza nga aya eyo mwe tulaba oba gye tulaba ng'erimu ebyogera ku nsonga ezo mmeka bbiri nsonga kinaki enkizo n'eddembe kitegerekese bwe tunaamala ogireeta aya eyo ne tugamba nti olwaleero tugenda kweyigiriza aya egamba bweti tujja kuba tugijja mu suratu Nisa kubanga omutwe gugamba mu suratu bwe tunaamala okugamba nti aya egamba bweti nga tugisoma nga mugimanya insha Allah n'ennamba tujja kuba tugibabuulira bwe tunaaba tugibabuulidde mujja kuba muginoonya kasita tunaaba tugisomye bwe tunaamala ogisoma nga tugivuunula tafsiri nga tulaba amakulu gaayo ne Allah subhanahu wa ta'ala bye yali ategeeza si mu bufunze mu bulamba lwaki mu bulamba kubanga oluusi aya ze tugenda okwesembesa enkizo y'abakyala muzo n'eddembe tebitegerekekwamu mangu okujjako ng'oleese ebimu ku byetoolodde ku aya eyo mu kukka kweyakka oba tutegeeraganye oluusi okutegeera obulungi eddembe n'enkizo ebirimu oluusi bivaayo nga tuwadde ebimu ku byaliwo nga aya ekola ki ngekka abamanyize bayita asbaabu an-nuzuli oba ahwalu an-nuzul ebyaviirako aya ez'okukka biki ebyaliwo ng'oluusi bye bituwa ensonga yaffe okuvaayo bulungi eya topiki yaffe yensonga lwaki tafsiri gwe tugenda okukola tagenda kuba mu bufunze si wa supiidi mukitegette bwe tunaamaliriza okuwa tafsiri sitepu bbiri sitepu endala twagambye sitepu esooka ki aya kujjayo aya erimu ekyo bwe tumala ogijjayo kwe kugisoma sitepu 2 aya nga tuginnyonnyola olunnyonnyola olutali lwa mangu sitepu eyokusatu bwe tunaamala okunnyonnyola aya eyo nga tujjayo ebimu ku bikulu ebirimu newankubadde nga tebikwatagana naki na mutwe gwaffe mubitegedde newankubadde nga tebikwatagana na mutwe gwaffe mugutegedde enkizo n'eddembe ly'abakyala ebikulu ebinaaba mu aya nga byo tubijjayo mu bufunze ebyo bwe tujja bijjayo mu buki mu bufunze bwe tunaamaliriza okujjayo ebimu ku bikulu ebiri mu aya awo nga tugenda ku step number 3 nga yeriwa okujjayo enkizo Allah gye yayogera mu aya nga nkizo y'abakyala oba nga ki nga ddembe lyabwe mu ebyo bye yabawa mubitegedde kitegeeza sitepu esembayo nga tunnyonnyola aya yegenda okuba nga eri ku topiki yaffe mukategedde kitegeeza bwe tunaaba tunnyonnyola tafsiri waayo omutwe gubeere nga weeguli kubanga eddembe n'enkizo oyinza obutabisobola bitegeera nga tewategedde ki tafsiri bwe tugenda ku bimu ku bikulu ebiri mu aya ebyo byo tebirina we bikwataganira na topiki yaffe wabula twagala omuntu ave ku aya ng'afunyemu ebitonotono ebibiri ebisatu byagira ki byagenda nabyo mu bulamu obwaki obwa bulijjo then step 3 ye topiki yaffe nga tutandika okujjamu enkizo n'eddembe Allah subhanahu wa ta'ala lyaba yatulaga mu aya omwo ndowooza bitegerekese awo nga aya tugivaako ani abinziriramu
bwe tugenda okutambuza ddalasa biri bisatu. Ani ampayo kimu? Naam. Tugenda kujjayo aya mwe tusuubira ebintu ebyo. Namba 2 omulala. Njagala mukono. Naam. Tujinnyonnyole nga etafsiri olunnyonnyolo lutali lwa mangu mangu. Namba 3. Emikono. Naam. Namba 3 tujje ebikulu. Ebimu ku bikulu bye tuyiga mu aya. Namba 4 bibadde binaye. Ze nabaze bisatu. Namba 4 okujjamu ebiri mu aya ebiraga nti nkizo era ddembe lyaki. Kujjayo aya ne tugimanya, kujinnyonnyola makulu. Ekirala ebikulu bye tuyigamu ebyamangu mangu ku supiidi. Namba 4 enkizo n'eddembe lyabaki. Ekyo buli ddalasa gye tuba tuzzeemu wano jangu nakyo nga kikuliwa mu mutwe, era nsaba bawandiika mu kiwandiike. Era tujja kyejjukizanga buli ddalasa. Kakati olunaku lwa leero insha Allah tutandike eddalasa yaffe nga tutambulira ku ebyo bimeka? 4. Namba 1 okuleeta aya mu suratu Nisa eraga enkizo n'eddembe ly'abakyala. Era nga aya ya leero insha Allah era nga yesookedde ddala nga yesooka ne mu ssuula eyo egamba bweti. Ani agitusomeramu aya esooka mu suratu Nisa? Jankuwa Kazinda. Tokona kamera. Yalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Eyo ye aya ya leero ku bintu bimeka? 4. Ekisookera ddala aya eyo muzimu mu nkizo zaayo. Olwo tutandise tafsiri. Muzimu ku nkizo zaayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli lwe yayagalanga okubaako n'ekintu kyonna kyayogera aya ezo yazisomanga. Buli lwe yayagalanga okubaako ne khutuba yonna gy'akola. Khutuba kyeki? Okubuulirira kwonna kwakola. Ekyetaago kyonna kyayagala okwogera. Aya eyo ze zimu ku aya 3 Nabbi alayhi salatu wassalaam ze yasomanga. Yasomanga aya esooka ng'eri mu suratu Ali Imran. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aya tukutira kutyani? Allah. Nasoma aya eyokubiri ya ayuha an-nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Naye tulamira kutya Allah, si kulamira tulagira. Nasoma ne aya endala ng'egamba
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إسانجوا من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بويمري لزانغا آية زونغا غامتي أما بعد ebyonga biwedde awo ngatandika okwogera byayagadde okukola ki okuyisaawo nekifuuka sunna okubanga omuntu yenna bw'aba alina byayagala okwogera asooka n'atendereza Allah n'asoma aya ezo bitegerekese. Naam, yensonga lwaki buli baseeka bemuwulira abasomesa bw'atandika okwogera zagira ki zatandika nazo bakoppaani nabbi alayhi salatu wassalam kubanga Allah yagamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana omubaka alayhi salatu wassalam kyekyokulabirako kyammwe ekirungi kwe mutunula ne mugira ki ne mukola. Suratu Nisa aya eyo amakulu gaayo ge gano nga omaze kimanya nti aya eri mu topiki ya kutya Allah. Allah yagamba azza wa jalla ya ayuha nnaasu abange mu abantu yakowola Allah ng'akowola baani bantu nga kyabakowolera bagamba ittaqu rabbakum mutye omulezi wammwe mutye omulezi wammwe alladhi khalaqakum min nafsin wahida oyo yabatonda nga abajja mu mwoyo gumu wa khalaqa minha zawjaha omwoyo ogwo gumu n'agutondamu omubeezi waagwo mubeezi lulimi lutegerekese omubeezi waagwo omukyala wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa mu myoyo gye ebiri oguliwa n'oguliwa guli gwe yabatondamu n'ogwo gw'omubeezi gwe yamutondera n'asaasaanyamu rijalan kathira abasajja bangi abaami wa nisaan n'abakyala baki bangi ng'era bwe tuli kati wano mukyabakuza oba muli bameka mu population kaliisizo wano mu kaliisizo oba population yenkana ki naye nga mwenna ab'ekaliisizo n'eggwanga lyonna n'ensi yonna batha minhuma rijalan kathira Allah yabajjamu abo bameka nga muli bangi ate mmwe nnyo abaami n'abaki wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Allah naddamu n'agamba era mutye Allah wali yagambye mutye omulezi wammwe si bwe kiri wanazeemu n'agamba wattaqullaha ate n'atagamba wattaqu rabbakum oba wattaquhu n'atagamba nga kiri kye yagambye nti mutye omulezi wammwe wabula ate n'agamba mu njogera ndala wattaqullaha luli yagambye mulezi ate wano n'agamba Allah wattaqullaha era mutye Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe musabagana gwe musaba mwe muba mulina bye mwesaba tukyogera tutya mu Luganda okusabangana mutye Allah oyo gwe musabangana ku lulwe nze lwe Luganda lwenkozeseza olinayo lulala okusabangana kitegerekese ani akitunyonnyola okusabangana bwoba olina kyayagala ku munno ne munno alina kyayagala ku munne kwe kusabangana mpa ku kino mpa okitegedde alladhi tasaaluna bihi oyo gwe musabangana ku lulwe wal arham era mutye eŋŋanda
temuzigiraki temuzityoboolanga yadde zikutulawo. Inna Allaha kana alaykum raqiba, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna gye muli kummwe mulondoozi. Eyo aya mulimu topiki yaffe naye nga tetunagituukako. Oyo tafsiri omutegedde wa mangu mangu, kati tusooke tuyingireko mu tafsiri ow'omunda. Bitegerekese. Ya ayuha nnaasu ittaqu rabbakum, Allah yakoola abantu bonna nga kyabalagira kumutya. Okutya kw'abantu bonna okutugatta ffe n'abatali basiraamu kwekuliwa kwekuwa ekitiibwa omulezi waffe n'okumuwa obuyinza bwatulinako ffe gye tuli, n'okuwa ekitiibwa amateeka ge, n'okubeera ledde tuteeke mu nkola byagira ki byatugamba. Ekyo ky'owulidde kibuna omusiraamu n'atali musiraamu. Ekiragiro kye kigamba ittaqu rabbakum, mutye omulezi wammwe, kubanga ffenna ekitugatta eri Allah subhanahu wa ta'ala ffenna ye yatulera. Sibe kiri, ffenna ye yatulera era yatulera. Tuliwo ku bulezi bwe n'obukuumi bwe n'okulabirira kwe n'obufuzi bwe ffenna. Kati Allah n'atulagira ekigambo ekyo kumutya. N'atulaga oluvannyuma omulezi yaliwo oyo Allah gwatugamba nkizo kijalina. N'agamba alladhi khalaqakum, omulezi oyo gwe mbagamba okutya ye yabatonda. Okutonda kwe kuliwa ye yabatandikawo nga temwaliwo n'abateekawo nga kati we muli. Oyo gwe muba mutya. Okutonda kwe yabatonda min nafsin wahida, yabatonda abajja mu mwoyo gumu ye Adamu alayhi salam. Bwe yamala okutonda Adamu mu ttaka n'afuuka omuntu, n'abeerawo Adamu ng'ali bw'omu, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala atonde mu ye ekitonde. Kati khalaqakum min nafsin wahida atujja mwani mu Adamu. Wa khalaqa minha zawjaha, n'alaba obwetaavu obumutondera omukyala era n'amumutondera ye Hawa, n'amumutondera zawjaha mukyala we omubeezi. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, olwokuba mulezi w'amaanyi alina obusobozi, mu abo babiri n'ajjamu ensi nnamba ejjudde abakyala abangi n'abaami abaki, nga baawukana ennimi ne langi. Mukitegedde, baawukana ennimi ne langi. Si nti abaddugavu balina babiri be baavaamu n'abeeru balina babiri be baavaamu. Nedda, abaddugavu n'abeeru bonna baava mu bameka? Mu babiri. Ate nga n'abaddugavu naffe tetufaanagana, obuddugavu tubwawulamu. Waliwo omuddugavu ng'alina naye gwe yeekanganaga nti ono ansinzeeko, si bwe kiri. Kati ate n'omweru era si be bamu, naye bonna twavamu abo bameka? Allah n'agaa wattaqullah. Kati wano n'aleeta okutya Allah ng'ate kweyawulidde, si kwe kwawali abantu abangi. Kitegerekese, kuno kwo kweyawulidde nga kutya ku Allah agamba baani? Abo abamaze okukkiriza mu baki? Wattaqullah, mutye Allah era mumusinze. Alladhi tasaaluna bihi wal arham, kubanga gwe musabaŋŋana ku lulwe. Mutya munnaye nkusaba ku lwa Allah. Teekawo ky'ogamba, ompoleyo omutwalo. Nga n'ekibakozesa ekyo kusabaŋŋana ku lwa Allah, kuteeka gw'osaba mu kifuba ekigambo ekigamba kitya? Olaba nkusabye ku lwa Allah
eyakutonda nga yakulinako n'obuyinza ne ssente yazikuwa tonyima kyabali mu kutegeeza akulengeza omunene Allah. Kati mutye Allah gwe musabaŋŋana naye gwe musabaŋŋana ku lulwe. Mutegedde engeri abantu gye basabaŋŋana ku lwa Allah. Tusiiba tubikozesa nammwe mubimanyi. Lillah nsaba okole kino. Okitegedde. Lillah ntaasa mukyala mulwadde. Omusaba ku lwani? Wal arham kirimu tafsiri bbiri. Tafsiri esooka ye tafsiri ezimbiddwa ku kuba nti wal arhama kiriko fatha kiri mansuuba kiriko fatha. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ekyo kye kiri mu Qur'ani yaffe eyawano mu riwaya ya Hafs n'abalala nga kitegeeza ki nti mutye Allah era mutye wal arham ne naki neŋŋanda muzitye mutya muzitye temuzityoboola muziwe ekitiibwa muziyunge temuzikutulawo. Ekyo nakyo kiki kiragiro. Ekyokubiri wal arhami wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami riwaya ya Hamza qiraa ya Hamza ye Hamza yagamba nti wal arhami kuliko khafd kuliko kasra wal arhami ngetegeeza ki wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi mutye Allah oyo gwe musabaŋŋana ku lulwe wal arhami era okusabaŋŋana kwe musabaŋŋana ku lwaki ku lw'eŋŋanda si ku lwa Allah n'eŋŋanda. Kituufu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi mutye Allah oyo gwe musabaŋŋana ku lulwe era mutye n'eŋŋanda ze mukisabaŋŋana ku lwaki ku lwazo zo nga z'eŋŋanda. Oli ajja nakugamba mwana wa maama ondekeredde sirina amuwadde ntaasa nyamba ali mu kusaba ku lwaki ku lw'oluganda akujjukiza oluganda lwakulinako essente ozijje gye zirina okuva bitegerekese. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala kummwe abaliko mulondoozi. Eyo tafsiri ewedde. Waliwo ekirala tuzzaako ki ebikulu ebirimu bye bino insha Allah. Ekisooka okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyatteeka yakikulaalikako omusiraamu n'atali musiraamu. Okutya Allah kyeki kwe kubeera nga weewala bye yategeka ebiyinza okukukosa ebibonerezo n'obyewala. Ekyo kituukibwako ddi ng'okola byayagala ne weewala byatayagala. Ekyo kyatteeka ku ggwe. Era Allah kyakoowoledde n'agamba ittaqu rabbakum. Namba 2 ebikulu ebiri mu aya Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa oluganda al-ukhuwa al-bashariya oluganda olw'obuntu. Oluganda lwa bika bisatu. Waliwo oluganda olw'ekika n'ennabaana, ne wabaawo oluganda olw'obusiraamu, ne wabaawo oluganda olwaki olw'obuntu. Muno mu aya Allah yatulaga nti tuli ba luganda ffenna oluganda olw'obuntu. Omusiraamu muganda w'atali musiraamu,
n'atali musiraamu muganda wa musiraamu, kubanga ffenna eyatutonda ali ogu era ng'atujjamu aba babiri. Bitegeerekese. Era oli bw'agamba ti baganda baffe abatali basiraamu abatasobezza abakulengeza oluganda olwo. Bitegeerekese. Waliwo muwalimu namuwulira ng'alina gwayanukula, ng'ayanukula muwalimu munne eyagamba nti baganda baffe abatali baki akakale ulira Allah yagamba innamal mu'minuna ikhwa, ati atoggo oli mukugamba baganda baffe akide bankyamu nedda mukulu. Olwo baali bakutegeeza nti bali baganda bo mu kutondebwa. Mwenna oli sistawo naawe oli bulaaza we, kubanga muli baana baani? Baadamu. Adamu naani? Ne Hawa. Taata wammwe ya Adamu ne maama wammwe ya Hawa, baganda bo. Bitegeerekese. Wabula mu ŋŋanda ezo ssatu oluganda olukulu muzo lwe luganda lw'obukkiriza. Kitegeerekese. Oluganda lw'obukkiriza lwe lukulu mu ezo essatu lwe tukulembeza. Ebyo ebikulu ebiri mu aya. Ebikulu namba 3. Ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ekikulu ekiri mu aya ekirala, Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga twavaawa. Tokkiriza omulala okulimba. Allah agambye khalaqakum, yabatonda, yabatandikawo n'abateekawo, min nafsin wahida, ng'abajja mu mwoyo gumu gwa Adamu. Bwe yamala okugutondera Adamu n'agutondera omukyala, mu abo babiri n'asaasaanyamu ffe. Otegedde gye wava? Singa tubuuza omuntu yatondebwa atya, omaze okuŋŋamba omuntu yajja atya, omaze okukitegeera? Yajja atya? Yajja nga Allah amutonze ng'amujja mwani? Mu Adamu. Bw'atyo omuntu bwe yabaawo. Adamu mu ttaka n'afuuka omuntu, gwe n'otandika okuva mwani? Mu Adamu. Bw'otyo bwe wajja tokkiriza mulimbi yenna akulimba ekitali ekyo. Ng'abagamba batya? Bantu baali nkobe. Obitegedde? Ebyo bya Wakayima naki? Na Wango. Kakati ate ne bava mu nkobe, ate n'enkobe ne zisigalawo. Kati golaba awo bikwatagana. Ne bava mu nkobe, ate zo ne zisigalawo. Ate ne ziba tezikyava mbalala, kubanga kati ne bw'olunda enkobe mu kiraalo, enkobe nga 1000. Toyinza kukeesa ku nkyanga ekiraalo ebitaano bifuusa abaki? Kakati ebintu by'ebirooto tetubigoberera ffe. Ebyo bye bimu ku bikulu ebigira ki? Ebiri mu aya. Bye bimu ku bikulu. Tugenda ku paati ki? Tugenda mu nkizo. Mu aya omwo tulabamu enkizo Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa abakyala. Ani agimpa mu aya nga bw'agiwulidde? Naam. Sigambe nti abakyala Allah yabakola nga mugaso ki? Awani ngambye ababeesebeese. Ngambye mu aya mulimu enkizo y'abakyala Allah gye yabawa, so si gye yatuwa ffe, gye yabawa bo nga balina enkizo. Enkizo esooka Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa omukyala, kwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu musajja. Ekyo kiba kitya enkizo? Nyonnyola. Oyongereza ku ekyo? Bwe kikulema okunnyonnyola point tuba tugisse, tetugikkiriza.
nga tugendewo omulala abakyala Allah yabajja mu lubirizi lwaffe ate bo be batuzaala eyo neba nga nkizo funawo gyempandiikira aha njagala enkizo zowulidde mu aya gye tusomye enkizo z'abakyala abakyala kitundu ku nsibuko y'omuntu oba ku nsibuko y'abantu abakyala kitundu ku nsibuko y'abantu n'ekyo kimpandiikira abakyala kitundu ku nsibuko y'abantu namba 3 haji abakyala bava musajja era yenkizo genda okuvaamu abakyala bava musajja nga mukyala yava musajja ate nga kye kigenda okusinziirako ffenna tuveemu neba nga nkize efaanana n'eyoyo si bwe kiri eyiye badde gamba etya abakyala kitundu ku nsibuko y'abantu kati ekikyo haji kigwa mu kyoyo namba 3 ani agiraba abange mmwe abantu mutya omulezi wammwe oyo yabatonda nga bajja mwoyo gumu n'agutondera omukyala nzijja ogira okifumba n'agutondera omukyala n'abajjamu bonna abo babiri abantu bangi abasajja n'abakyala era mutye Allah oyo gwe musabaŋŋana ku lulwe ne ku lw'oluganda era mutye Allah mutye n'oluganda hajo badde ogamba ennimiro mwe balima anti olaba dalasa eno twagala buli kye twogera nga tukikonekitinga ku musomo gwaffe ne aya bwe tutakikonekitinga ku aya tuba tulese kintu kyebweru newe kiba kituufu tukigoba tukyali ku nkizo y'abakyala twakawa 2 mu aya sibe kiri waliwo ali naye eyokusatu naam alaikum salam naam anti enkizo y'abakyala eviirayo wa nedda tetwagala nkizo ya mukyala mu ye yennyini labayo tetuli mu kugamba nti enkizo y'omukyala mu ye otubuulire nti fakitole oba nnimiro nga haji wabula tugamba mu aya omwo ki ekirimu Allah kyayogedde nga kiraga enkizo yaki y'omukyala kyekyo naam omukyala waba taliiwo tosobola kubeerawo nga taliiwo ekyo tukijje mu aya enkizo Allah subhanahu wa ta'ala ziyalaga mu aya nayo giwandiike mu aya eraga nti omukyala ku kubeerawo kw'omusajja
fakita y'amaanyi. Fakita kyeki nsonga y'amaanyi nnyo. Omusajja bw'abaawo nga tewali mukyala, aba alina byabulako binene ebiyitirivu eby'amaanyi. Eyo nkizo eri mu aya. Waliwo omulala mpa enkizo mu aya? Ono alongosa mukyoli mukyani? Yabadde ategeeza nti entonda ya Allah subhanahu wa ta'ala ey'okusatu yatondamu omuntu yali yeetagisaamu omukyala. Yeriwo ey'okusatu eyo? Adamu yatondebwa kuva mu ttaka, Hawa n'atondebwa kuva mu lubiriizi, abasigadde ne batondebwa kuva mu mukazi na musajja. Abasigadde ne batondebwa kuva mu mukazi na musajja. Enkizo y'omukyala evirayo. Twajogedde gwa muyono nti okubeerawo kw'abantu omukyala yeki nsonga. Waliwo ayina endala ogiwandiise Imaamu eyoono oli okubeerawo kw'omusajja omukyala nsonga nkulu nnyo mu kubeerawo kw'omusajja. Ngenda binnyonnyola nga nkozesa aya nga njogeza ki aya. Waliwo ayina eyokuna? Naam. Omukyala yajuliriza emirimu gy'omusajja. Musajja abeera mujjuvu ng'alina omukyala yemu neno gye twogedde. Okubeerawo kw'omusajja okubeerawo kw'omukyala. Barakallahu fiik. Okubeerawo kw'omukyala nsonga nkulu nnyo okubeerawo kw'oluganda. Kawandiike nga bwe kali obwo tufunye bumeka? 4. Tugenda bwogeza na aya. Olabe enkizo Allah gye yawa abaki. Ate bwe tuva wano tetukulaba ng'otyoboola abaki bakyala. Eno dalasa kyetegeeza. Bwe tuva wano tetukulaba ng'otyoboola abakyala era ng'obakkakkanya ng'obasiimuulizaako ebiki bisooto. Kumaze okuwandiika butuddiremu 4. Bwonna obufunye namba nnyo zifunye. Namba esooka muwulirize. Tuli ku gundi enkizo y'abaki y'abakyala mu aya. Namba emu. Abakyala baava mu ffe ate be batuzaala. Allah agambye wa khalaqa minha zawjaha. Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda mu mwoyo gwo ogumu ogwa Adamu. Ekitegeeza baava mwani muffe. Adamu ayimiriddewo ku lwaffe kubanga ye musajja, si bwe kiri? Baava muffe ate be batuzaala. Wabatha minhuma rijalan kathira. Ate Allah na bombi abo Adamu ne Hawa n'atujja muffe abangi. Kitegeeza abakyala twava muki? Baava muffe. Ate naffe tuva mu bo. Okitegedde? Allah akulaga nti owaayegwa omuntu kimanye tie omukyala Allah yamuwa enkizo nti yava mu ggwe. Yava mu muntu. Kyali mu kugamba omukyala Allah yamujja mu muntu. Ekyo kitegedde ng'omuntu yaani gwe kennyini Adamu. Ate era kimanye nti era ggwe ova mu muki? Mu mukyala. Kaakati awo gw'olabyewo ekiraga nti buli omu alina mugwira. Olabyewo ekiraga nti abasajja balina bagwira be babeera nabo. Bawangaala na bagwira oba bisolo. Bawangaala na bannaabwe muki? Mu kuba nti Allah mu kubatonda yabajja mu bo. Kubanga mu hadith oba mu riwaya ya Ibn Abbas Allah bwe yayagala okutonda Hawa yeebasa Adamu n'amukuula olubirizi mu sayidi eya kkono. Riwaya endala zigamba sayidi eya ddyo. N'amutonda mwani? Awa. Mu ye yennyini
Allah golowooza lwaki yaddira abakyala n'abatonda mu ffe ofiiringa oluganda olwo n'omusaayi ogwo nti omusaayi gwe DNA oyo ye DNA eyo DNA eyo ye DNA yani y'omukyala mwe bamu musheyalinga omuki omusaayi ekyo kimanye okategedde gw'olaba otya singa abasajja Allah yabatondera abakyala nga batonda mu mbuzi oba ente wandibaddewo enkwataganaawo enkizo nnamba emu Allah gye yawa omukyala yava mu ffe yava mu musajja ate naffe tuva mu ye bitegeerekeza eyo eba nkizo teba nkizo yabazza mabega yabazza mu maaso wangi keeki bagigabanako oba tubajjewo balina okugabana ku keeki equale bava mu ffe tuva mu bo obitegedde sebo wangi namba 2 gye twawandiise abakyala kitundu basajja bwe twagiwandiise kweri olaba bw'oyagala pointi yaffe okubula abakyala kitundu ku nsibuko y'abantu sima bitegedde abantu okubeerawo kwabwe fifite bakyala fifite basajja obitegedde kyekiri Allah subhanahu wa ta'ala okwagala enseberemu abantu abangi abasajja nga bangi n'abakyala nga bangi yakola atya yateekawo omukyala bwe yamaliriza mu abo babiri n'ajjamu abantu baki abakyala nsibuko ku kubeerawo kw'abantu kitegeeza tetusobola kubeerawo watali bakyala era nabo tebasobola kubeerawo watali basajja engeri gye tuli mu kulaga nkizo y'abakyala ako ne bwe tutakakoonako nti bo tebasobola kubeerawo ffe tulina kuyisaamu kagamba tetusobola kubeerawo watali baki bakyala era bw'olaba essajja nga ddyo liwangaala terina mukyala ebbanga lyonna lisanyufu nti nze sirabawo njawulo omanya aliko obuzibu mulemu aliko obulemu nijati kintu twayogedde nkubyewo nnyo olw'obukulu bwakyo kategedde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutonda Adamu yamanya kitasobola kubeerawo watali mukyala n'amutondera omukyala okulaga nti omusajja n'omukyala bali bati omusajja n'omukyala bali bati bw'olaba weeyawudde ku mukyala omanya aliko buki aliko obulemu enkizo namba meka yakubiri abakyala nsonga nnene ku kubeerawo kw'abaki kw'abantu lawula Allah thumma abakyala era tetwandibaddewo enkizo namba 3 mukyala kubeerawo kw'omusajja nsonga y'amaanyi nnyo nsonga y'amaanyi era tebufaanagana eno nsibuko omukyala ku kubeerawo kw'omusajja nsonga nkulu nnyo Allah alinga eyalaba nga omusajja ono okuwangaala obulungi alina kukola ki kufuna mukyala yensonga lwaki Allah yagamba wa khalaqa minha zawjaha n'atonda mu mwoyo ogwo gwa Adamu n'agutondamu zawjaha mukyala waagwo okitegedde okulaga nti omukyala omusajja okubeerawo kwe n'anyumirwa neyeeyagala wateeka okubeerawo zawuju mukyala we wateeka okubeerawo ani mukyala we era bw'olabanga omusajja afiiriddwa omukyala wiiki emu n'awaasa oba ennaku 2 oba mulumbe mwennyini manya bumanya omanya bumanya nti obwo bwe buki bwe bubumbwa
Yensonga ki y'omukyala ye bamuteekako gundi edda ye mulumbe tafumbirwa asooka kulinda bbanga Allah liyamugira ki liyamuwa naye omusajja mulumbe mwennyini gw'omagamaga buki bumazimazi. Wa khalaqa minha zawjaha n'amutondamu mukyala we. Wano wenjagala njogerere ekigambo mukimanye bulungi abato abali wano n'abakulu. Allah kugamba nti wa khalaqa minha zawjaha n'amutondamu mukyala we kiba kiraga nti Adamu ne Hawa baali bafumbo. Bitegerekese baali baki baali bafumbo. Adamu yali bba waani wa Hawa ne Hawa yali mukyala waani wa Adamu. Biri bye boogera mbu ne bali ekibala simanyi Allah n'abagoba mu ggulu gwe n'oteekawo mbu ekibala baayenda gwe mukyamu tebayendangako kubanga oli mukyala we gweoyinza okwenda ku mukyala wo. Olede Allah atonze n'agamba wa khalaqa minha zawjaha ne tumutondamu mukyala we ate gwe n'ogaba baayenda gomanyiyo obwenzi bw'omukyala n'omwami ku abafumbo mbu baayenze ono yayenze ku munne ng'ate mukyala we. Kiri ekibala kyali kirala Allah yakimanyi. Bitegerekese era buli lw'oyimirizaawo ekigamba nti baayenda bwenzi oba owakanyiza Qur'ani ate oba okakkanyiza nabbi omulamba Adamu alayhi salaam n'ogamba mbu yayenda kale atayende ku mukyala we. Allah gwe yatonda uskun anta wa zawjuka aljanna. Allah n'amugamba nti uskun beera mu jjana mwoba osula gwe ne mukyalawo. Aye n'ogamba baayenda kati gwe olinayo okugamba nti ono mukyala wange nga temwegatta. Bitegerekese kale biri bigambo byaba batawa kitiibwa bannabbi si byaffe abagoberezi ba Muhammad alayhi salatu wassalaam kubanga mu Qur'ani mulimu ebimala tetwetaaga biki birala. Tugambe nti omukyala mu kubeerawo kw'omusajja Allah yamufuulanga mukulu nnyo. La tastaghnu ani nisa, temuva ku bakyala na kugamba nti nze wallahi nsobola okubeerawo nga sirina mukyala. Osobola otya ya okubeerawo nga tolina mukyala? Nze ndaba obulamu byebimu, ndaba byebimu ne bwe siwasa. Kati gwe yawasizza onsinza ki? Byakusinga bingi ne bw'otabuuza. Okitegedde? Allah n'abawa enkiza. Akasembayo tusaale. Okubeerawo kw'omukyala nedda. Okubeerawo kw'oluganda kukolebwa mukyala. Yingini ye mukyala. Oluganda okubaawo omukyala ye factory. Omukyala ye factory yaki? Y'oluganda. Omukyala ye factory y'oluganda. Ffenna abali wano tulina eŋŋanda naye nga factory yatuproducinga ki? Mukyala. Okitegedde? Kakati gwe ayagala obutawa factory ekitiibwa ate mwe wava mwe wava toyagala giwa kitiibwa. Togiraba ng'ey'enkizo ogiyisaamu amaaso ogirengezza ogityoboola then gwe abako ekikyamu. Bitegerekese? Allah ayogereddewo ekigambo ekyo. Allah agambye wattaqullaha, mutye Allah, alladhi tasaaluna bihi wal arham, oyo gwe musabaŋŋana ku lulwe ne ku lw'eŋŋanda. Ne kivaawa Allah aziyise al arhamu, ate nga al arhamu eŋŋanda kigambo kya Luwarabu kiva mu kigambo rahim. Rahim nga rahimu kitegeeza ki? Nabaana. Nabaana. Mpozi n'abasajja balina nabaana? Abasajja bo tebalina nabaana. Kati twagala tujjeyo point yaffe nti abakyala ye factory yaki? Y'oluganda. Allah agambye
nti tusabangana ku lw'eŋŋanda ate oluganda n'aluyita rahim mu Luwarabu ate ne nabaana n'agiyita rahim mu Luwarabu nabaana rahim oluganda rahim okategedde nekitegeeza ki mu luganda lw'olina enkolegana y'oluganda lw'olina ne nabaana balikabwana ki bali bati tebateŋŋana woolaba oluganda waliwo nabaana ate nabaana kitegeeza mukyala kubanga gwe omusajja tolina nabaana wangi olina soya alina ki alina sebaana banaye mukitegedde Allah alinga yatugamba kubanga yagamba mu suratu Ali Imran nti huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda mu ntondo ez'enjawulo mu stages nga muli mu nabaana zammwe nga muli mu nabaana ez'abakyala nga bw'ayagala. Olabye okutonda kwo kuba muki kuba mu muki mu mukyala mu nabaana yaani y'omukyala. Bw'omala okutondebwa n'ofuna oluki oluganda okulaga oluganda lwo teruyinza kubaawo watali mukyala. Bitegeerekese nawe ataluyina nga oyagala dutandikawo terusobola kubeerawo watali mukyala. Bal oluganda lusobola n'okukoseka olw'okuba omukyala taliiwo. Mbiddemu mbyogere oluganda singa Allah akugerera n'ofuna omukyala noba nga ofunye factory yaki y'oluganda, factory eyo netandika okuproducinga eŋŋanda zo ntegeeza baki abaana mu njogera eno gye ndimu ne kuproducingira abaana bo 10. Okitegedde tuba tufunyemu 2 nti okubeerawo kw'oluganda lwo mu factory eno siwe kiri. Ekyokubiri kisobola n'okwonoona oluganda lwo ne lwonoonekera ddala ng'omukyala taliiwo. N'amala obba producinga eŋŋanda zo 10 bw'omaliriza n'akola atya n'omusamba ebigere n'omukuba emiggo n'omugobaganya n'omulyaza amanya n'afuluma lwampaka n'agenda oluganda no ne lusasika lutya. Ani aŋŋamba abaana ne babundabunda ne baba tebalina aboolesa yadde abagololera yadde abawa emmere nga bavudde ku ssomero ne babeerawo nga bayaayi era ne bayaayuka. Oluganda ne lukula nga lwasasika buli omu n'akulira wawe be baana b'osanga n'agamba nze tonyumiza taata. Bitegeerekese kaakati muwe enkiza abaki abakyala oba ebigambo bitegeerekeka muwe enkiza abaki abakyala. Kati kino kyensembyayo ku nsonga eyo ate nga muyomba mbagayo kuwa enkizo mubale temugibawa. Kino kyensembyayo nga bamaze okugamba nti wenkizo abakyala obateeke mu kifo Allah kye yabassaamu oleme bakumira wansi kuba Allah tabateekangayo. Okitegedde kimanye nti mu kuwenkiza abakyala n'okubakwata obulungi bafaanana bwe bati. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti khuliqati nnisaa'u min dhila'in, abakyala batondebwa bava mu lubiriizi. Wa inna a'lahu a'wajuhu, ate olubiriizi gye lukoma okuba eno waggulu waayo lukyamu. Fa idha dhahabta tuqimahu, singa ogezaako olubiriizi olwo lutereere kasartahu, omenya lumenye. Nga bali mu kugamba batya wangaala ne mukyalawo ng'okimanyi mukyamu yakyama wala. Mubitegedde? Ate nno kale kino kiyinza okuyombya abakyala n'omubuuza kati oyomba ki nga Nabbi yagambye? Tolaba nti ebigambo ebikulembedde bibadde birwanirira abakyala?
tebannakuba ku takbira uganti Allahu akbar masha Allah naye ate betulese kano oyinza okusangayo akola ki ayomba. Nabbi yagambye ti Allah yakutonda nga akujja mu lubirizi kyoli mukuwakanya gwe tokimanyi nti wava mu Adamu ate baali bakutonda batonda mu lubirizi lwe kale nabbi aga lubirizi lwagira ki oba temulumanyi olubirizi mugende ku nte gye basse otuleetereyo olubirizi oluli ki straight teruliiyo. Nabbi agamba lwakyama wala kati buli lwawangala n'omukyala owangaala okimanyi olina olubirizi olwagira ki olwakyama luti kitegeeza ki tomulinda mu 10 ku 10 biri straight ajja kukola ebiri straight 5 akole ebitali straight 8 bitegerekese manya nti ebyo 8 olina kubeera naye kubanga bw'onaagezaako byonna 8 bibeere straight kasartaha ogenda kumenya olubirizi lwo ate okulumenya kitegeeza ki nviira kasita abakazi bangi kyokka nga ate ne gwoleeta naye olubirizi bwe luli. Barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Eno dalasa eraga nkizo y'abakyala na ddembe lyabwe. Mweyo aya tujjemu nkizo y'abakyala enkizo nnya kitegerekese. Kale omukyala mumanye nti Allah bw'atyo kyekifo kye yamussaamu yamussa ku ttebo ku mwanjo teyamussa wa mabega. Mukuume enkizo zaabwe society egire ki etereere. Maliriza mpozi nga kibuuzo.